السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda majjufu ga Allah tabaraka wa taala jala jalaaluhu eyatusiza mu mwaka guno omupya 2048 hijiriya, ennaku z'omwezi ziri nnya, omwezi gwa Muharram ye Januari, omwezi oguggulawo kalenda y'Obusiraamu. Era leero wetwogerera kati sawa zino wakayita emyaka 1448 n'ennaku nnya bukya Nabbi sallallahu alaihi wasallam asenguka okuva e Makka n'ajja e Madiina. Ye period eyakayitawo emyaka 1448 n'ennaku ezo ennya. Mbadde ngenzeko mu byafaayo by'Obusiraamu ebitonotono. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe Al-Kabair ekyogera ku mazambi amanene nga bwe gajja gaawukanako mu mbeera ez'enjawulo. Agamu ga lulimi, agamu ga mu mutima, waliwo agali fiziko nga oteekeddwa oteekamu amaanyi, waliwo agatali fiziko, n'ekigendererwa tugamanye tusobole okugeewala. Naam. ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية مسلم hadithi eno twali tugitandiseko mu wiiki ewedde nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayigiriza lumu n'aga nti ma min nabiyyin bu'itha qabli, tewaliyo nabbi yenna mu bannabbi Allah be yatuma olubereberye bwange nga sinnakutumwa mu umma ye, kubanga buli nabbi alina umma eyiye gyagenda okulembera okwanjula ewa Allah. Buli nabbi agenda kulembera umma eyamukkiriza ajanjule ku yaumul qiyama. Era ku yaumul qiyama buli omu agenda simba mu mugongo gwa nabbi we. Abanabbi Ibrahimu alayhi salam bamusimbe mu mugongo, abanabiyullahi Musa alayhi salam bamusimbe mu mugongo. Iffe tugenda kusimba mu mugongo gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekineewuunyisa tewagenda kubeerawo ba ashers nga tuva mu ntaana, wabula buli omu ajja kuba manyi nabbi we. Nga bw'olaba ku mikolo, eyo tenti yabazadde gugenda mweri, ate kati eyo yabakungu gwenakunkunyedde yammwe eri eri, obeerawo ba ashers abayambako okulaga ekitali ekyo tujja kutabula. Naye ku lunaku luli tewajja kubaawo nti ate nze nadde nsimbye mu ba Ibulayimu nga ate nze ndi wa Yusufu. Buli omu ajja asimba mu mugongo gwa nabbi we yakkiririzaamu. Nabbi alaga wano hadithi eno sallallahu alaihi wasallama okulaga mu kimu ku bintu ebyobulabe nti zambi mazambi amanene okuba nti omuntu asiima ebikolwa ebyobwononefu, wadde tabikoze naye nga buli abisiima muli, n'okunyolwa nti singa si diini eno nandibadde neetaba mu kikiri, nandibadde ndi mu kiduula ekyo. Naye aga nti nabbi yenna Allah gwe yatumanga yamutumangako ne ba hawariyun. Hawariyin be ba ansar, ba atiba, abagoberezi be abamuyigako nabo ne bayigiriza, wa ashabahu, abantu be basahaba be. Thumma yakhlufu min ba'dihi khalfin, oluvannyuma wajja kujjangawo abalala basika abagenda obbadira mu bigere
yaquluuna ma la yafaaluun, nga beboogera si bibakola nga ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko. Era Allah agwogerako nti fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ne wasikirwa abasika bagenda okuddawo oluvannyuma lwabwe naye nga boonoonefu. Mu bwonoonefu bwabwe adaa'u ssala, essala basala nga bwe baagala, bazisala leeti ne bazigatika ne basala ku supiidi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. asala eswala supiidi asobola okugenda ku tiktok asende. tiktok waba agisenda teba ya supiidi era yagiwa obudde bungi hours, naye ate lwayimiridde okusaala abojjabojja eswala adaa'u salata wattaba'u shahawati, bagende ku mutima gwe byagala, kubanga kuliko ebyobuwemu, kuliko abakyala bambadde obukete, kuliko okumukola, kuliko wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya lusenyi, kibangirize kiri muliro ngaera wayiru. Mu muliro mulimu ebibangirize bingi birina amannya ag'enjawulo. Waliyo kibayita wayiru, wailun yawmaidhi lilmukadhibin, wailun likulli humazatin lumaza. Eyo nayo wayiru nakyo kibangirize kiri eyo, kirina categories z'abantu Allah bagenda oteekawo. Kati ghayya nakyo kibangirize, linnya mu mannya g'ebibangirize ebiri mu muliro. Kati abantu abo bayogerako adaa'u ssalata wattaba'u shahawat, bagenda mu kafaako. Lusenyi kibangirize kiri mu muliro, muli azaabu ezitagambika, Allah bagenda obateeka. Ku lwaki? Kubanga buli osala essola matobotobo n'opakuka n'ozigattiriza kattiriza olw'okuba oli mu bizinensi zo, toyinza kukyawa mazambi, toyinza kutamwa mazambi, ogaagala era ogeegomba. inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Eswala eyitibwa eswala entuufu gyetusala mu budde bwayo, abaami mu jamaa mu kaseera akatuufu, abakyala n'agikwata mu budde bwayo obutuufu, biidhinihi tabaraka wa taala emuziizaako ebyobwononefu, emuziizaako okulaba ebyobwononefu, emuziizaako okuwuliriza ebyobwononefu. Eswala entuufu, eswala entuufu. Kati wano nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam, nabbi yenna Allah gwe yatumanga mu kibiina kye yabanga n'abantu abali ku nkola entuufu, abaginywererako ne bagisomesa n'abalala. Naye emirembe bwe gigenda gifa nga wajja abalala ne wajja abalala nga batabula bitabule. Naam, damu hadith. ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابوري emunyenye ya Iran nachinku wa elimu ya hadith, azaliwa mu ggwanga lya Iran, ya adira Imam al-Bukhari. Naam. ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. نعم. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون bajja kubaboogera bye batakola, wayafaluna ma la yu'marun, nga n'ebikolebwa ate Allah si yabalagira. Allah yalagira birala ate ffe tuli ku birala, nabbi yatulagira birala tuli ku birala. Yatulagira okulumisa sunna ze amagego ate bida ze tulumisa amagego. Addu alaiha binnawajidhi, enkola yange nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam, enkola yange mugirumise mannyo magego, kubanga amanya yagereesa nagamba tulumisa mannyo magego ng'ategeeza buyitirivu akwekwata ku nkola ye.
ate ffe bidaat zetulumisa amagego yaga nti nfiirawo wano tulina kyongamba kirala wayafaaluuna ma la yu'maruun ebitukutu obudde n'amaanyi tugataddemu ebyo ate ebitaatulagirwa binnyinyi byebaatulagira sunana biseseetula bikyajjudde biti byebaatulagira bennyini tenawe twabituusizza ate tuli twerijja na birala ebitaatulagirwa nam man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jahadahu bilisanihi abanaabalwanyisa n'omukono gwe ako kabonero kabukkiriza wanatanisa okuleeta maratibu inkarul munkari amadaala ge tuyitamu okulwanyisa ekikyamu mulimu aliyad omukono kwabo abalina obusobozi nga abakulembeze bamufuti abalina obuyinza obw'amaanyi nga balabye omuntu akoze ensobi mu ddiini ng'alina obuyinza okumukwata omubonereza kibooko omusiba waman jahadahu bilisanihi waliwo bajja okuba nga talina mukono naye asobola okwogerako ng'abasomesa baffe aba umma n'avaayo n'akwata microphone n'annyonnyola ensobi oba bid'a oba okuzuula okubadde kuguddewo n'akozesa olulimi n'agamba nti waman jahadahu waman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min byonna ebyo miteeka giwadde ekigambo jihad waman jahadahu biqalbihi fahuwa mu'min noyo yenna abatasobodde kuba nti akukozesa omukono olw'okuba talina buyinza oba busobozi oba atasobodde kugyayo olulimi kwogerako talina busobozi talina microphone oba talina ahliya si muteeketeeke kwogera kubanga okwogera kuno okwetakisamu okutegekebwa tomala gava eri nokwata microphone noyogera ate oyinza okusajjula kanaga nti waman jahadahu biqalbihi yan ankara atamwa ekintu ekyo ekikyamu kiba kizze mu umma era naye abamukiriza bonna bayise bakkiriza akozeseza omukono mu kugjawo ekikyamu akozeseza olulimi mu kugjawo ekikyamu nakitamiddwa kana akasema nti waman jahadahu biqalbihi iwajhu istishhad okuba nti waliwo musiraamu waliwo omuntu golaba akola ekikyamu naye ngaokitamwa ekyo kyokka kyokka ekyo kitendo mu bitendo bya iman so si nti ate nawe olaba okimiisinga kati nga abakyala balaza abakyala bali mu kubuuka bali mu kidigida babuukabuuka nayegomba nange mbakosi ate emyaka gyange nno nandibadde awo nange oluusi oba sente zatalina oba ewaka wali security yamaanyi temuta ako kabonero kakyamu kubanga buli wokyegomba kiba kitegeeza kituukako naye buli wokitamwa ku mutima gwo watisobodde kukyogerako watisobodde kukijjawo na mukono kabonero mubonero bwa imaani walaisa waraa dhalika min al imaani ebisigadde mu kutamwa amazambi ngaosusse ku ebyo ebisatu tiwali bukkiriza wadde ettondo bwe riti amakulu kyategeeza okwegomba eyo siba imaani n'okulaga nti kale lwakuba ddiini eno naye nange nandibadde ndigidako nandibadde ndabikira mu mbeera bweti nandibaddeko ku biiki nga nyambadde short nekakofiira kano bwe kati nga nesaati temuli ne baleeta ekyennyanja n'obummonde nga bwenengera ku bakyala abambadde obukete ekyo kyokka okukyegomba obwegombi kabonero kabi olina kitamwa butamwa kubanga si kirungi nam la وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ
ومن أنكر فقد سلم ومن رضي وتابع وفي رواية فأولئك هم الهالكون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء. alisa disenzibwa nnyo ate ngaetukagana nnyo n'omulembe guno. eva ku maama Ummu Salama Hind bint Abi Umayya al-Qurashiyya. Ummu Salama mkyala wa mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Salama amanya ge ag'obuzaale ye Hindu bint Abi Umayya mukyala mu Quraish agatta kabira ne bbaawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki bamuyita Mama Salama? Kubanga omwana we omubereberye ye Salama nitamuzaala mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yamuzaala mu bufumbo bwe obwasooka nga tinakufumbirwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haina ebyafaayo bigazi nnyo. Ummu Salama radhiyallahu anha mulwanyi jeno yasenguka n'agenda ewa Najashi n'avaayo n'asenguka n'agenda e Madina. Yayita mu struggle zonna era nebba yafiira mu struggle. Bawe yasooka yafiira mu struggle jeno Abu Salama. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agala omukyalo n'amunyiga ebiwundu kwe kumuwa mahale n'amusembeza n'ayingira first family. N'abaana be ne bafuna omukisa okuba nti taata waabwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abaana be ne bafuna omukisa okuba nti amateeka agafuka first family ge gabafuga, kubanga taata waabwe nabbi tebalya zaka tebalya saddaaka. First family mu nsi yonna ye ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. First family mu nsi yonna esookerwako ibayita first family ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nga bwalaba first imam yabasaza ku Kaaba, then abalala ne bakola ki? Ne bagoberera. Ummu Salama atuleetedde hadith ey'omutawaana naddala ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko. Nabbi yalanga sallallahu alaihi wasallam bagenda baleetera bakulembeze yuwalla alaikum umara, bagenda balondera bakulembeze ba mufti ba qadi ba district qadi ba imaamu, naye nga bali ku nsobi enneeyisa yaabwe yawukana ne Quran ne hadith. Era tayimu etuuke nga nange atamanyi bya Quran ennyo na hadisi nga nkirengera nti ekyo kyakola si kituufu. Ekyo busiraamu si bwe kiyigiriza. Nabbi yali alanga ku akhiru zaman ebigenda okujja ensi eyo mu maaso eyo ng'esemba netera okuggwawo okuyama etuuke. Wajja kujja bakulembeze ba amiiri ba mufti ba qadi county sheikh mukulu w'etwale n'ebitiibwa byonna nga bwe bimanyi, naye nga bakola enneeyisa yaabwe ate eyawukana ne Quran, enneeyisa yaabwe eyawukana ne hadith. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulabula nti oluusi oyinza okuba tusobola kumugambako tolina busobozi n'ekitammwe eyo imaani. Bw'oba olina obusobozi obumugambako bumugambeko, eyo imaani. Bw'oba tolina busobozi n'otamwa imaani, niye yenna n'abagoberera halaku bonna banaagoberera nti afe ate mukama waffe yayogedde tukole ki? Halaku okuzikirira. Otegedde nti kale wadde amiiri wadde qadi wadde mufti naye ekyo kikyamu, kubanga Allah tabaraka wa taala fenna yatuwa magezi. Tolowooza nti yekka amanyi Quran ne hadith yategeera yekka, naffe abatabimanyi tutegeera. Era osobola bitusomesa wano ne tugusanga wali ku roundabout nga byokola si byava tugamba. Tusobola okutegeera se. Tolowooza olwokuba situmanyi Quran na hadisi mbu tuli awo bakimbuyege, nedda. Tutegeera bulungi se. Kati hadith eno erabula yenna n'abimanya nti wadde mukulembeze wange ayawukanye ku Quran n'agoberera kuzikirira, olina bitamwa oba mugambeko. Damu hadith
وله عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليستعمل عليكم أمراء ليستعمل عليكم أمراء hati nabbi yakatiriza nti innahu mazima ddala eyo gye bujja sayustamalu alaikum umara jamiu amiri bagenda bawa abakulembeze mujja londa abakulembeze abajja obakulemberanga kubanga obusiraamu tebukkiriza kubanga temulina mukulembeze bateekeddwa okubanga waliwo omukulembeze mu mbeera yonna walina okuba waliwo omukulembeze era singa wabawo obuzibu naafa nga sinana kuziika tusooka kulonda ddako wakitulekawo intalimu at least niyesosimbuka kati tukimale kuziika tulinde next week wateekeddwa okubanga waliwo ali in charge kubanga wetukeerewamu shipaani ngaetekinga ebeera in charge ngaeryoka etabulatabula buli kimu mwemalawo mweka nti wali ali in charge wateekeddwa okubanga waliwo abakulembeze naye nabbi yatulabula sallallahu alaihi wasallam nti bajja kuba bakhalafa baawukana n'enjigiriza oluusi olwakawogo nga omanyika school fees k'abaana tukanoonya akagaati ketunatwalira abaana mwana wange gino emyaka gyaffe ogiraba akagaati kaleeta obuzibu akagaati okuddayo eka abato ne bakulengera ng'olina omugaati mu kaveera ebiseera ebisinga eddiini ogirekawo okujjako abo Allah baasaasidde n'ogenda n'akagaati anti aya za sabulu ozimanyi aya za tawuba ozimanyi wano ndikola tawuba naye sijja kuddako abaana bageleme kulya kagaati natunda eddiini n'ava mu layini kyokka yali ku top jjukira buli ova mu layini nga gwoli ku top okoosa bangi kakati gwosinga sekagundi osoma pulaani gwe nga ye yakoze kino oba ofuuse bujulizi oli hafizul Qur'an mulamba nze namusanga ng'atokota omukyala mu kasonda mu kazikiza kakati gwoyogera ng'aniku nze nzaani manyiiki obo si bujulizi oyo muntu yali aseeredde munafu naye munafu inshallah tusaasire ya rabbi emabegakaawo abega ddala ku bamashekhe baffe bamu ku Allah be yatwala waliwo saga emu yali y'amaanyi mu mawulire omwo naye nga wakati wa sheekhe n'omukyala we omu ku bakyala be yalina omukyala naaba nga yerabikira mu mbeera enzibuzibu kyokka nga mukyala wa sheekhe w'amaanyi mu ggwanga ne bamukuba mu mawulire ng'ali mu bifo ebizibuzibu ekiro ebyokudigiddadigidda ebyokwejjako engoye abakyala baagabugaye nti kati ate muka sheekhe omulamba yabikoze nze nzaani nti si bujulizi oli muntu yaseerera nowa Nuuhu era naye yaseerera nowa Luutu Allah bitulaga ne mu Qur'ani mabega si bebasoose ate olina wa nabbi mulamba oli wa nabbi mulamba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله tusiigire ekifaananyi ky'abakyala b'abannabbi abo babiri so nga wandibadde osuubira wabeerera mukomukulu ali ku leve eyo yonna yandibadde abamusitakiima baava mu layini kale ne bannange wano ekisooka lw'ensonga esooka ensonga esooka omusomesa waffe waba aseeredde asigala nga muntu watereeza tumuggyeko byatereezezza bwasobya tubimulekere tumujjukize bujjukiza kutya Allah so sinatina bitu bimuggyeko tubufule na bujulizi ti olaba oyo yakola bwati kati nze nzaani nayingira naye mazambi naam fataarifuna wa tunkirun amakulu bajja kukolanga ebyawukana ne Qur'an ne hadithi mujja bimanyanga naye nga mulina obitamu mujja bimanyanga ti wano aseeredde mulina obitamu mu kubitamu omwo mulimu omugambako oba okusirika mu mutima naye ng'okitamu naam
فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. فمن كره فقد برئ. فمن كره anayogerangako namujjukiza faqad bari'a aba awonye ewa Allah tabaraka wa taala. Amakulu omukulembeze omulabi aseredde munoonyo mugambeko. Waman ankara faqad salima. Ankara wanaatama butambwa nga tayogeddeeko era naye aba amaze okuwona. Waman taba'a yenna n'abigobereranga aba azikiridde. Naam. walakin man radiya wa taba'a. Man radiya wa taba'a, alisiima n'agoberera n'ogoberera. Kyafu mukama waffe yagambye bino ne bino. Mukama waffe yakutte lino naye ng'omaze okukitegeera nti ekyo kyawukana ne Qur'an. Ng'omaze okukitegeera nti ekyo kyawukana n'enjigiriza n'ogoberera bugoberezi era n'osiima kuzikirira. وفي رواية فأولئك هم الهالكون. Abo bakuzikirira abagoberera ne basiima. Mu bufunze hadithi eraga nti abakulembeze zizimu ku hadithi Imamu Abi Huraira sahaba itwa Abi Huraira ziyagana okusomesa umma. Kubanga twayiga wano nti Abi Huraira radhiyallahu anhu yakwate kutiya ezi hadisi ezi n'atwake kutiya egi emu okutiya ebbiri. Emu yafa nayo negibulire nti tumanyi birimu. Ekutiya ey'okubiri zonna ziwulira nti ani Abi Huraira ziri mu kutiya egi. Yatwaka hadisi ezogera ku by'okusinza, swala, siyamu, zaka, hajji, ebyokukwasa talaka ebyo ebityo, albuyun, kugula kutunda ebyo ezikwatagana ne fitina ya eno ku akhiri zaman nti yazogera. Yali atiira abakulembeze abaaliko mujjako ensingo ng'agenda bakoona nnyo. Hadithi ezo zali zisekeeterera nnyo abali mu buyinza ate nga bali bakijambiya kubanga Abi Huraira yawangalako ekiwanvu. Basini y'abasahaba abasinga ne bafa ne baggwawo ng'akyaliwo. N'atuuka mu bukulembeze obulala obwaddako mu ntebe nga hadiisi zonna z'amanyi ku mutwe zikubba abali mu buyinza ng'ensingo tesulako. Era yagaa nti hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wi'aain, nakwata okuva ku nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama kutiya bbiri. Fa amma ahaduhuma fabathathtuhu, emu ku kutiya nagigaba. Wa amma al-akhar law bathathtuhu laquti'a hadha al-bulum, eri ey'okulimba gigaba bantimeka ensingo. Nejebuli eno yafa ne kutiya ye. Naye batugamba nti hadisi ezo ezisinga zali ku fitina nabbi yazisomesa byola nazikwata ng'azogera ku bakawabi, zikuba bamufuti, zikuba baamiiri, ziraga obubi obuli mu baamiiri, ziraga obubi obuli mu bamufuti. Kati ate nga abaliko famire Banu Umayya nga nkambwe nnyo, Hajjaji bunu Yusuf Athaqafi, tosulawo. Toyogera ku bukulembeze, toyogera ku ntebe. Naye yesigaliza ekutiya ey'okubiri n'agenda nayo mu ntaana. Ebigambo birabye mwanange byakusaaga ebyo. Ebigambo birabye yatya Banu Umayya. Banu Umayya ye famire yali mu buyinza, famire engeri egi yakusikira busikizi bwe bati. Bw'ofa akuddako yatula ku ntebe, bw'ofa akuddako yatula ku ntebe. Era Abi Huraira yatuyigiriza nti waliwo time oluusi osobola okweka ku irimu notasooka kugigaba. So si nti teekeddwa okugaba buli kimu nga bwe kize, okusinziira wawooli baani boogenda obiwa. Gwe kutiya ogimanyi, zokka ziyatuwaako nsufu naye akulaga nti eri emu wali endala, kyokka nga ziyatuwaako nsufu obungi.
yena yakakasa nti ekutiya ki waliwo gye kisasumulula ate n'atuchallenginga kubanga ebyo yabyogera akyali n'addamu nawangala emyaka emirala mingi muleme kugamba ati era abyogedde agenda kufa yabyogera akyali n'addamu nawangala ebbanga eddala ddene sigamba nti alaika dde atukolakako yene abikulabisa omumulimbisa igwe yakugambye nti waliwo ekutiya gyesumuludde naye kigambye okuba nti mu hadisi za fitina nga ziyinza otabulatabula umma yonna notaddeyo okuwuliriza mukulembeze n'omu notaddeyo okuwuliriza mufuti notaddeyo okuwuliriza wadde imaamu n'ogu nesolatul jama eyinza ovaawo anti otansaaza noyo tansaaza nja kusala bwomu aga nti ezo kanzireke radiyallahu anhu waarda nam قال المصنف رحمه الله باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها قال المؤلف رحمه الله باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها أليس omulyango omulala ogw'enniya okuba nti mu nniya yo oli mumalirivu okukola ezambi mu nniya oli mumalirivu okukola ezambi oli redde era guno omulyango gutulaga blind side kubanga tuyinayo irimu gye tusoma nga tulaga sayidi emu naye waliyo blind side. Blind side singa kukozesebwa nnyo bazannya omupiira kubanga bazannya omupiira batya nnyo blind side okukutira okuva goolo. Ekyokulabirako tiimu yange bagirumbye nze nzanya center back bayise mu number 7 batuleeta nisinde ekitagambika side ey'omutawaana ye number 11 waabwe oyo gwe tusinga okweraliikirira kubanga yo blind side fenna amaaso gali eno omusajja aswitchinga omupiira ne guvaawo tugenda okugira buti nga akasajja kali unmarked eri kati eyo yata blind side. Era kochi w'omupiira omutuufu abagamba muzannya blind side gyembanga mwe etali mupiira gye mwegenderezanga kubanga we guli mulabawo era mulaba nti akubye ettaaki emubbira asenze mumulaba naye eno eyo beta blind side yesinga okubeera omutawaana. Naffe twali tusomesa irimu eno waliyo blind side gyetutatera kukoonako muzo mulimu mulyango guno tutera kugamba nti bw'oleeta enniya ey'okukola omulimu omulungi n'olemesebwa empeera ozifuna. For example ogolodde akakanzu kaffe tuweteesiteesa ogenda mu jjuma ekiro ekyenkuba ne kiyiika nga twena mubuyita paka 8 ejjuma oba ogisadde bulungi nnyo twena kigambo kubanga eniya ebadde nzijuvu nti ogenda muki nenemesebwa. Blind side y'ekyo n'ezambi bwe liri n'ezambi era omusango ogufunira ddala naye nga tokoze zambi gwe omulyango gwe tugenzemu. Ekyokulabirako muli baana ba bulenzi abasinga wa alina appointment ne mwana muwala basinkane mu kifo oluusi omwana omuwala n'alemesebwa oba bba waali yali tamusubira kubaawo waali yatuuse edda mu kafo oluwa nindamu katono oluwa oba enkuba nemulemesa paka wanaga nti wayi mbiwonye nobbiwona mbadde nginagwa ne muzambi oba oliguddemu kubanga obadde mu malirivu olemeseddwa bulemesebwa. Ye gwe mulyango gwe tulimu obadde mu malirivu n'enniya nga gyeri naye waliwo ebikulemeseza. Ababbi ne bayingira mu dduuka ne bamenya seefu neegaana ne bamenya seefu neegaana ne bamenya seefu neegaana ne bigaana ne bagenda sente zonna babazitutte tebali simu wadde ekikumi kubanga enniya ebadde malirivu balemeseddwa bulemesebwa. Wabula waliwo akantu akaliraanyaawo katono nnyo ate ko kamutawaana n'okusinga kino ke kaluwa
kwe kuba nti otuuse ku zambi n'otya buti Allah, ate ezo makisi nsufu. Seefu maze okugimenya, obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente mubulabye mubutuuseeko, nogaa niba naye Allah ajja tubuuza ku kiyama lwaki twatwala emaali y'abantu, temukwatako muleke tugende. Ate ezo zompeera. Omwana omuwala gwateeseza naye atuuse, buli kimu kiryoke n'omugaa nti ntidde Allah. Ate ezo mpeera nsufu. Naye blind side gye mbadde njala okutegeeza yeruwa akalala ako nti singa olemesebwa, abaseegu bali banagaboozi gangi. Waliwo yaga nti bagira namukubira esimu najja biki okugira nga ali mu periods. Kati ambuuzi ogidde ki? Nyinyi nenira obudde nnyini. Kati abaafuluma naga nyo wayi nezambi njiwonye. Tewali zambi lyoba owonye, olemeseddwa. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. نعم. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. وفي الصحيحين أتجز بخاري ومسلم، الإمام البخاري ومسلم يتابوا بيعوي حديث نباجي يتابوا بي عن أبي بكرة الثقفي. أبي بكرة سي أبو بكر الصديق ونملله أبي بكرة الثقفي إمني طائفة eriji bamukubira amayinja sallallahu alayhi wasallam ajasibuka kasolira thaqafi eyo kabiri va taifa kasolira thaqafi wonna wosumanga kulinya basahaba nga kulinya kigambo athaqafi. Kati abi bakarata athaqafi ava taifa abamu bamistekeninga nibalowooza bategezamu Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Ono muvubuka mulala yatuleetedde hadithi nga nabbi yabayigiriza sallallahu alaihi wasallam singa abasiraamu babiri basinkana nga buli omu akutte ekisi ne batandika okubagana, asse ne gwe basse bombi bamuliro. Singa abasiraamu babiri basinkana ebisi ne batandika okubagana, batandika okulwanagana, asse ne gwe basse bamuliro. Basahaba kyabatabula nga nti ya Rasulallah, ono asse ekimutwaza mu muliro tukitegedde kutta munne ti ate gwe basse ekimutwaza mu muliro kiruwa aganiya naye abadde redde okutta oli just ono amusinze sikiiru. Oli ogwe basse ekimutwaza mu muliro hirs naye abadde alina ki enniya. Basahaba kyali kibatabudde fahadha alqatil onasse ekimutwaza mu muliro kitegerekese, alina omusango gw'okutta omuntu. Gwe basse ekimwokwesa kiki? Ekimwokwesa ye nniya, naye abasse ono mu nniya. Kisoboka okuba nga ono abadde mutendeke ekimala, alinamu ka speed, ali skillful n'omwesooka, naye abadde mumalirivu. Eyo hadithi yetulaga nti waliwo amazambi amanene ge tukola mu nniya. Alemeseddwa bulemesebwa abadde mumalirivu. Akasajja kamusinze businzi nsumika kabadde fasta nnyo ne kamwanguyira ne kamukwata off guard, naye abadde mumalirivu omumalawo. Jjukira okulwanagana wakati w'abasiraamu tekikirizibwa.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إلى النبي الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبانت أباكرزا وبفني بتكاني نبلوانا غنا batabaganye mangu. Nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi mu sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr. Banange okuvuma omusiraamu okuvuma omukkiriza bwononefu tovuma tokkakkanya nga kitiibwa kya mwanadamu, tokkakkanya nga kitiibwa. Ekitiibwa ky'omwanadamu kya bbeeyi. walaqad karramna bani adam. Allah yatugamba nti omwanadamu namukola nga wakitiibwa. Weewuunyire waba mufu hayyan wa mayitan. Newaga nti entaana emazeyo emyaka 300 togirinnyako nogiwa ekitiibwa nga tomanyi na ddiini gyasoma, kubanga omwanadamu wakitiibwa. Katulaba n'omufu ali mu myaka 3,000 ga nti entaana ffe twatandika okutegeera nga weeri kati naffe tukaddiye eri awo. Maximum respect, kubanga obusiraamu bwawa omwanadamu ekitiibwa hayyan wa mayitan. Tonaanuulanga ekitiibwa ky'omwanadamu, tokkakkanyanga ekitiibwa ky'omwanadamu. Walifi bankwata mizindaalo, la ilaha illallah. Sijja kugendawo nnyaawo naye mu bimu ku bintu nze byentya kwakkanya kitiibwa kya muntu. Twabadde mu hajji nga tuli mu lusenyu Arafa, neefuna ku mukisa bakama bange ne baŋŋamba mpe ku kigambo eri abantu. Olukuŋŋaana twabaddemu ne mu Mina, mu lusenyu Mina, naye nga nzikira ebigambo nabbi yayogerera mu kifo ekyo sallallahu alaihi wasallam, ebigamba nti inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Bino mubimanyi, omusaayi gwammwe n'emmaali n'ebitiibwa by'abantu temubizanyirangako, kiri haramu. Leeta bisatu: musaayi, emmaali n'ebitiibwa. Haramu, kiri haramu okuzanyira ku bintu ebyo ebisatu. Olaba abaana ku social media ali ku kitiibwa ky'omuntu, akitaagula, akikakkanya, nebyaliko tabimanyi. Sala tusaasire Rabbi. Kyannyo ekitiibwa ky'omwanadamu ogenda kiddayo ku kiyama. Damu hadith Abi Bakrata Thaqafi, si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, muvubuka mulala nnyo nnyo we Taifa. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha iltaqa al-muslimani bisayfihima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qalu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala fama balu al-maqtul. Bamubuuza nti ate ono attiddwa aziza gwaki? Nga balaba ye talina kwotibwa muliro, talina kubonerezebwa, talina kubonerezebwa, yattiddwa bamulyaza amaanyiza, ate bamubonezera omubonereza. N'abaanukula sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Enniya ebadde y'amaanyi nnyo. Nniya ye mugenda omubonereza, yiba mboneza lwa nniya, talina kyakoze. Nniya, twegendereze nnyo enniya zaffe mu byobuseegu, twegendereze nnyo enniya zaffe mu mazambi. Waliwo amazambi ge tufunanga manene naye nga mu reality tewagakola, gayingira buyingizi ku peegi yo. Lwaki? Lwa nniya. Okiyama likulage ogende nti ate nze nalikola ddi, kumbe lyali litudde mu nniya n'olemesebwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Imamu n'abuuzizza agambye waliwo ogambye nti dhuhuri eba oba ofunye empeera za dhuhuri solo eza jjuma, kati yagamba nti kwegamba ne dhuhuri newe sigisaala. Nedda, nedda, yo dhuhuri olina ogisaala.
yo ate nno sinajjuma yokka, buli mulimu gwonna gubadde okola n'ojja ofuna ekikulemesa ng'oba obulwadde oba safaari, empeera zisigala zigenda ku akawunti. Ngera bolaba abakola mu bitongole ebyobuvunaanyizibwa ne waba alwadde ne wabeera ku off ne wabeera mu liivu, esente ze azikola ki? Azifuna. Ekiba kikopa ku sisitimu ya Allah tabaraka wa taala, kubanga bw'obeera omulwadde qabliya baadiya zikulema, kusiba maadi n'olwokuna bikulema, zo empeera zisigala zigendako kasi wange wadde obikola zisigala zigendako butereevu, yasiibye yasadde sunna mu nniya. Kyolaba enniya si yakusaaga, zezimu ku ibaada ez'omutaana era bamanyi bagirwako nnyo, bali esinga n'okugulawo ebitabo ebisinga obungi. Hadithi y'enniya, innamal a'malu binniyat. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama innamal a'malu binniyati. Hadisi paka gyesembera yesinga okugulawo ebitabo ebisinga. Kulwaki? Enniya kikulu. Enniya yeyawula ibaada eza sunna ku za farada. Tahiyatul masjid ya raka 2 ate subuhi ya raka 2. Kiki ekyawula wakati? Nniya. Omuntu aliwo olunaku lwe yali amulamanzaani n'assiba olwa sunna, byonna bifaanagana. Kiki ekyawula? Nniya. Omuntu anaaba timpulire ebbugumu lingi n'agenda okunaaba janabba, jjukira nti olunaaba lw'ebbugumu eringi ekyo kyakikyo, ate wali okunaaba janabba ibaada, byonna muyingira mu kinaabiro ne sabbuuni n'ebikini ebyange. Kiki ekyawula? Nniya. Nniya eyawula wakati wa ibaada eza sunna ku za farada. Enniya neyawula adaati ku ibaadaati. Kati ngaffe abanaku toyinza okuyingira ekibuga ng'osuubira n'ofuna eza breakfast ne zibula, awo n'oyitawo n'oba n'essuubi nti ku lanchi naba nfunyeyo 2 ng'endi Rolex, nawo ne zibula n'oyitawo okakana nga bazinye magharibi nga tokombye kaakulya. Aba yasiibye oyo? Sinakomba ku kantu seeko okuva ku makya. Enniya obadde mu byo birala towasiibye, era omukutu oguli kugwe muzufu. Nniya. So nga bambi musajja atwenjalimu lume ebitagambika. Nniya. Abamanyi baga nti enniya gy'ozanyirako esesetula n'olusozi. Enniya esesetula n'olusozi togizanyirangako. So nga zezimu ku ibaada zetuyisaako amaaso, naye nga mulyango mugazi, abanyi bagulwako nnyo nga bagutemaatema. Naam. Obujulizi obukwata ku kwazinira omwana omuto. Naam. Obujulizi obukwata ku kwazinira omwana omuto mu matu bwe buliwa? Waliwo hadithi nyingiko ezogera ku kwazinira omwana, era nga waliwo emu ku hadithi kuzo Albani ya hassana, Imam al-Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Abamu baga nti hadisi zonna si ntuufu ezajja, abamu baziyisaawo, naye waliwo akagambo kamu aka Imam al-Ghazali yastambata mu nnamula eyo, nga Imam al-Ghazali yakakenenula n'akatugamba nti okwazinira omwana tubanga bamutegeeza nti eno gy'ozza ku nsi olinaako akadde kafunda nga wakati w'okwazina n'okukima. Ka Imam al-Ghazali eyo istimbat si yange, ya Imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, omu min as-salaf salihin abatusookawo abalongoofu abatunga n'ebitabo nakati nga tukyabisoma. Naam. Omuntu asinga okusoma Quran era alina okusaaza yaani? Nabbi gwe yalonda sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ezisukka mu emu yagaa nti ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Hadithi ya abi Mas'ud, mu hadithi ya abi Mas'ud, si ibn Mas'ud, bali babiri, abi Mas'ud. Ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah,
asaaza abantu yali aqra, ayasoma obulungi, amanyi amateeka, afulumya ennyukuta ne ziva mu bifo byazo, so si al ahfaz akwata ogutundutundu ogunene. Asobola okuba nga akwata yonna naye nga tayatula bulungi, naye ng'ono akwata ejuzo emu nga ayatula bulungi, ono yatusaazewo ejuzo emu. Al aqra kwe bayita aqra ye musomi, amanyi ahkamu lwuquufu wal ibtida, amateeka agafuga okuyimirira, bayimirirawa, baba bayimirirawo watuka watya, bwemba nyimiriddeawo nsimbulirawa, ahkamu nuuni sakina wa tanwin, amateeka agafuga nuuni eriko sakina nezitanwini zaayo, amanyi tafkhim ne tarqiq, ennyukuta ezizitowa neziwewuka, amanyi qalqala al kubra ne sughra, ennyukuta ezikubagana mu kamwa mu bunene ne mu butono, amakulu ulum irimu ekwatagana ne qiraat n'okusoma Quran. Abatusinga wano wetudde ogikakasa yatusaaza al aqra. Era mu hadithi endala yagaa nti ya umul qawm afqahuhum, anaakulemberanga abantu al faqihu, munnafiggi. Jjukira nti ate okuguka mu figgi olina okuba nga Qur'an ogimanyi. Tusobola kuguka mu figgi nga tumanyi Qur'an, ate figgi avaawo. Kubanga Qur'an plus hadith is equal to Qur'an, is equal to fiqh. Aya Qur'an no mixinga mu hadith no kenenula mu figgi, kubanga fiqhi iri muteyimirirawo yokka, yitaga bujulizi. So chola wano yaleka alonza kubanga akimanyi amalala mangi, buli omu ayagala kujja bwa oli kasaagiragiramu yasalula n'atuuka wakati ayagala kujja mimbali. Buli atuuka mu yasaluna wakati ayagala kubuukira mimbali yaba aqra, abasoma obulungi, so si ba ahfaz abakwata ogutundutundu ogunene. Naye era ebiseera ebisinga okukwata ogutundu ogunene, okukwata ekitundu ekinene oba oyatula bulungi, naddala ku muntu nga atudde mu bakooki nga teyekwasiza Qur'an, kubanga bw'ogenda mu bakooki bakuwa ekituufu noyatula bulungi. Okukwata ekitundutundu ekinene ng'osoma bubi, akutta akatini nga akatereeza asinga, akutta akatono nga katereera ne mutwe nga kanywedde asinga. Okusinga okuba nina ejuzu 18 naye nga tewaliwo n'emu gy'oyinza kuggusa, nga niwe oba osomye babuuza byasoma bireka bifaanana Qur'an naye si Qur'an. Asomye empapula ze 5 nga ziri quality. Era n'ensi yonna abantu bagala quality, si quantity. Quality, pure, kintu kitonotono nga kirungi, kusinga okuleeta ebintu bingi naye tebitegerekeka. Naam. Imam, how can someone get rich? Siwali alina answers ekyo kyonsa. Amagezi gonna ge bagenda okuwa, ate ge bagenda okuwa babala ge bakozesa ne bavuwala. Era oluusi olaba emisomo mu gahoola aganene banga bagenda kuleeta abagagga babuulize ku bantu bukya obufuna obugagga, ebyo si bituufu abadan. Bwe baleeta abantu abagagga bannaggwe edda babuulire abanaku butya bwofuna obugagga, bakudaalira amugamba kukola sabbuuni, kukola kando. La ilaha illallah. Zembera wali wange najja nankumbi kumpi ne Freedom City nga banajja layini ebeeraawo mpaka eri waggulu ku muzikiti gwange, basimba layini kuyingira n'omukadde ngulabo abuzayo wiikisi 2 afe. Ze kuyiga ebakola obuki obugagga gaggawala. Obugagga tebuna formula. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir
wafarihu bilhayati dunya wama lhayatu dunya fi lakhirati illa mataa. Yatugaye mu Quran nti yabusutu rizqa liman yasha, ayanjuluza riziki gwaba yagadde nagimwanjuliza nebangazi bweti gwaba yagadde. Ate wayaqudir, nabamu balondamu nagisiba. Si magezi ga muntu yenna. Era mu bimu kubiraga nti webaziza kyengera kwegamba abantu nti bino byonna obugagga buno bulabye nti nasoma nina diguli business management, manyi okumanaginga business. Kyona na managinga business nenkola ebyo tekisoboka. Si gwe akyasinze okumanaginga business mu nsi muno. Waaliwo abaali bamanaginze business ne bitafutamu. Allah akuwa buwi. Oba tewebaziza kyengera oba okafuwadde bukafuwasa. Wabula tugabuge nti munange Allah bino yabimpadde si magezi gange. Si kusoma nti diguli, gwe sinza madiguli. Si kusevinga nnyo mbunzi gwe olaba abalinga beejala byanze nga nsevinga. Gwe kyasinza okusevinga mu nsi muno. Waliyo abantu nga basevinga nga talinya na taxi atambuza bigere tawala zitoolako. Nga bwakafunye kona kagenda mu banka naye nga talina lugendo. Kibawo kyawuza ku saving. Waliyo abantu ku mulimu langi agattira ku sowaani z'abanne kana akambole nga kalabise n'akasikako. N'agenda kuyumula n'asikako akawogo. N'agenda kuwemula n'ajjako ekifi. N'afunako ku giraasi oli juice n'asikako emimiro ebiri. Langi n'agigattira wa saving. Ni after 5 years nga tewali development. Kana ate banna balyanga breakfast ne lunch naki nga ate balina development. Baziryanga zibakoze. Biri Allah yabusutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ye yayanjuliza gwe bayagadde. Yasiba gwe bayagadde. So sinti bw'oyita wano ojja kuba mugagga muvundu. Uwa. Nawulira Sheikh Isa Kakembo omu ku munyenyi z'e Uganda mu irimu ez'omutawaana. Sheikh Isa Kakembo we gwe mulaba. Allah mutukumire. Nawe ekyokulabirako ku nsonga yennyini eyo ti omwana agende wabe mu kyalo n'atunda ekibanja kya kitaawe n'ajja e Kampala ne ssente n'atandika okusuubula masimu n'agaggawala n'addayo n'akibagulako bye yakiguza n'addamu n'akibagulako n'atandika n'okugula banneeyibaate kakano ekyalo kyonna n'akigula. Oli n'amulabirako naye n'atunda ekya kitaawe n'ajja e Kampala asibula amasimu ne zifa. N'addayo ku kyalo ekyo ng'apangisa karuumu ako nga temuli na seminti. Ng'apangisa karuumu kamu temuli seminti kamuli. Naye nga sitayiro ono gy'akozesa n'ono gy'akozeseza. Kati formula nti yiino wano tebakulya ssente mwana wange. Si kusoma nnyo. Bwe kuba kusoma nnyo ebizimbe bya akeedi byolaba nnyini byo n'amanya temanyiga bwandika. La ilaha illallah. Tutwala abantu mu hijja bannaggwedda ng'atambula n'omuvubuka amusomera n'amuteekako omukono nga tamanyi ne bateekako omukono tabimanyi. Naye ng'asasulira abantu 10 kuliko omuvubuka amusomera n'awandiika n'asayininga. Tamanyi n'erinnya lye tasobola ddiwandiika. Nga yawandiise erinnya lye olowooza empewo yafuye ennyukuta ne zigwa ku lupapula. Anti buli omu egwako etunudde waayo bwe. Akeedi z'olaba ezisinga awo n'erinnya tasobola ddiwandiika. Kati gwe addawooza nti kusoma nnyo bwe bugagga biibyo. Bitegedde ebigambo. Siina kyenyinza kugamba nti kiikino bwe bayita ne bakola obuki kugamba ekiro. Wabula bo obusiraamu bwatumira ensonga ziringa 3 wetera okuva obugagga obw'ensibo Allah batadde mu baraka. Ekisooka kusuubula, ekyokubiri bulimi, ekyokusatu bulunzi. Kyova olaba era egyo emisomo gy'amaanyi mu shariya. Kuliko hadiisi nnyingi nnyo ne ayati. Obulimi n'okulunda n'okusuubula. Era ebyo bisinga ne wadhaifu okuwa emirimu nti nze kati ndi minisitule bweti ntula mu ofisi bweti mu minisitule wa minisita gundi. Ku lwaki bano abakola gino emirimu gino egy'okusuubula n'okulunda n'okulima tebalina musaala gwa nkalakalira.
kubanga minisitule bajja kugamba tugenda kuba $3 million buli mwezi, otulawa emyaka 8 ng'ofuna $1 million. Niye omusuubuzi sizoni ena ayinza okufuna 3, sizoni ena afuna 10, sizoni ena afuna 1, taba na musaala guji nti guguno bikyukakyuka okusinziira obusuubuzi bwe butambudde. Kyolaba mwe muli obugagga okusuubula, Allah abatadde mu baraka. Naye gino emirimu era kyolaba bakugamba nti gino emirimu gino egyaffe egya woofiisi kubba. Naye bw'onodda nti olinde musaala ojja kukola emyaka 8 ng'ofuna $1 million. Bwe bayagira ennyo bakongereko 3-2, akoze nnyo emyaka gigenda mu 5 twongereko $3 ofune $3 million. Naye kubba, kukumpanya, kulimba, nemubba byemubbye emmotoka za kitongole nemuzitunda eyo nemusente nemuzeze ebyo. Olaba bamu amafuta aganywamu n'agateeka mu kidomola ki 20 litre n'atwala n'atunda ku byalo, at least afune ku kantu. Ekisembayo sebo Imam, omukyala wange ayagala kugenda ku kyeyo nga simukkiriza, mpasa omulala ennyumba yange erina okusigaliraawo. naye toli musajja kimala ng'agenda atya ku kyeyo nga mukyala we, tolina mugongo. Ate nga tuwetaga namuboggolera wadde okukayana naye, just beera polite. Bw'onobeera polite n'obeera omusajja ekimala tasula kuvaawo. Mukyala wo gwe wawoowa neyokera ku makya n'omuwa n'omuteeka ewaka nti mugere tagenda ku kyeyo, yagamba agenda, si bya order. Beera polite, omuyite mutule muteese. Lwaki nga nti omugongo tolina mugongo gumala, oluusi ka income ko tekamatiza waka, ka fees ka rent. Land Road ayomberawo, jjukira abakyala bo baswala nnyo bambi nga Land Road ayombye ku mizigo awo, ye aswala nnyo n'okusinga ggwe. Nga abakyala banne bamukola ki? Bamusunga, bamusekerera. Kati mu bimu kubiraga nti toli musajja kimala ebyo. Naye bw'oba nga oli musajja kimala, ekigambo kiba eki, khalas, mukyala nga samunkola, tusaba ya Rabbi Allah tusaasire. Ebiseera ebisinga ebireetera okuba nti omusajja ajja kuba omusajja ekimala bitera kuba mu layini 2. Layini esooka ka income, layini ey'okubiri enkyanga y'akapiira mu kisaawe. Ku ddakiika 9 akubako 2 ne baba bakutenda bwaga nti ngenda ku kyeya bajja kugenda ne bona omugaana. Ku 9 akubyeko 2 kati ziri endala zikozesa eki? Ye omuzanyi akyali mu kisaawe asambe nani? Bali bajjajjaffe ekyabaleeteranga okuba bane bakyala be 3 mu nnyumba emu, 9 nga kikuba ne extra time n'agiteekamu. Teri ayinza kuddayo kufuguma waka nga balabanga kingi, nga bwajja bwati bonna basirika busirisa banga kingi. Naye kati nga ani gw'olagira nga ku 9 ozannya ka 2 gwe kenyini toweera kati njala genda ku kyeyo ng'oŋŋaana otya. Ebyo ebibiri sala tusaasire ya Rabbi. Ebyo ebiseera ebisinga wewava kalumanywera waffe tebutereera buli kaseera akuyomba, buli kaseera akuyomba. Ebyo ebibiri ebyo ebibiri ka income tekategerekeka, buli kaseera tukaba bukabi. Omwana omuntu alaka kiriniki wali gumu 7 teziriyo, gumu 7. Kale tukigumidde, tuyingidde ekisaawe eky'omupiira, akapiira tekamuka. Inshallah tusaasire. Ate ku mulembe guno bifiriigi nebichipusa ebyo bibutobuto byemubeeramu ebyo, naago ge munywa ga milkshake ga ice cream ago. Milkshake oba onywa sukaali yekka, gomanyi okunywa ekiboto kya sukaali n'okyebulizaamu. Ate bwe banywa oyagala kuba muzanyi wa mupiira mulungi, sibikwatagana. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.